Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda, era nga nsaba Mukama atuteekeko omwoyo we, atuteekeko ekisa kye, omwoyo we atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo olunaku olwaleero, ng'era ekigambo kino ky'oyo yenna akuuma omutima gwe obutagenda mu kwonoona, oyo yenna eyeegendereza ebirowoozo ebikyamu obutatuula mu mutima gwe, oyo yenna akuuma okwagala kwa Katonda mu mutima gwe, era n'akuteeka mu nkola ng'ayagala muliraanwa we, n'aba nga Katonda tamusinza na mimwa gyokka, wabula nga ne mu lugendo lwe olw'obulamu atuukiriza ebyo by'asuubiza ng'ali mu kkanisa. Mu lugendo lwe olw'obulamu oyo afaayo okuuma ebirowoozo bye, okuuma omutima gwe obutabeera mu birowoozo bikyamu, ogoba ebirowoozo byonna ebya Sitaani. Obubaka buno bubwo era bugenda kutuula mu mutima gwo ng'emmere y'omwoyo, era ojja buweera obujulizi olunaku lumu ng'oli mu maaso g'oyo eyatonda eggulu n'ensi, oyo abeerawo emirembe n'emirembe, oyo eyaliwo mu ntandikwa, aliwo mu kiseera kino, era oyo omu gwe tugenda okulaba ku kiseera ekisembayo. Buno bubaka bubwo. Obubaka buno Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ayigiriza bwe bubaka bwe nkuleetedde, kuba Mukama waffe Yesu Kristo ayigiriza era asomesa, era bangi abanaabeera mu ggulu mujja kulaba kye njogerako. Asomesa, addamu ennyiriri nnyingi zonna nga bwe ziri mu Bayibuli, asomesa buli kimu okuviira ddala ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa, addamu ennyiriri zonna ng'asomesa amakulu gaazo, amakulu agaali emabega w'ebintu byonna ebyawandiikibwa, Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera ne bye yakola. Ebintu bingi nnyo Mukama by'asomesa, mulimu engeri ennungi, era oyo yenna awuliriza obubaka buno, singa oba ogenze mu ggulu ne weesanga nga ogenze mu ggulu, katugeze ovudde mu bulamu bw'ensi eno ogenze mu ggulu, oba n'oba okyali mu bulamu bw'ensi eno, Mukama n'akuwa okubikkulirwa oba n'akutwala mu ggulu n'omulaba, engero nnyingi waliwo Mukama by'ayogerako ebisanyusa, nga waliwo olugero olwa Gemera ne Lameka. Gemera ne Lameka, Gemera ye yali maama wa Enoka, Lameka yali tata Enoka. Gemera ne Lameka babiri be bafumbo abazaala omwana oyo Enoka. Enoka eyatambula ne Katonda, era okumanya atambula bulungi ne Katonda, yali muntu wa mwoyo, era Enoka teyafa, wabula bagamba yabula bubuzi. Olw'okuba yali wa mwoyo, yagendanga mu ggulu ekiseera kyonna bw'ayagalidde, era Katonda yasalawo n'amugamba, naye obeera wano mu ggulu, osiiba eno, lwaki tosigalira ddala eno? Era wano ku bulamu bw'ensi Enoka tebaalabako mbuba afudde, wabula yagenda bugenzi mu ggulu nga mulamu nga bwe yali wano ku nsi. Naye nga olugero olwa Lameka ne Gemera, bazadde ba Enoka, lulungi nnyo nnyo, era Mukama waffe Yesu Kristo oba omulabe no kwegana alukunyumiza, ojja kutuula, ojja kunyumirwa ddala engeri Mukama gye yabasinkanya, kuba Gemera yali mukyala mutukuvu ne Lameka yali musajja mutukuvu, naye Mukama yabaleetamu n'abasinkanya. Kale ebintu bingi nnyo ebyagenda mu maaso Mukama nga basinkanya, nga buli omu amwanjulira munne, Katonda yennyini yagatta abafumbo abo. Kale olugero lulungi nnyo, oba osobodde okulaba Mukama waffe Yesu Kristo obanga ogenze mu ggulu, olwo lumu ku lugero Mukama waffe lwagenda okukunyumiza, owulire nga lutudde mu mutima gwo, owulire kwegamba essanyu, owulire nti ddala oli waka era olina taata. Olwaleero ngenda kwogerako ku kyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 19 olunyiriri olwa 26 okutuuka ku lwa 27, nga ebigambo ebiri awo byebyo Mukama waffe Yesu Kristo byayogera ng'ali ku musaalaba ng'agenda kufa. John 19 verse 26 okutuuka ku verse 27. Ebigambo bino Mukama waffe byayogera, kubanga Mukama waffe we yali ng'ali ku musaalaba yatunula abaali okumpi, n'alaba maama we, n'alaba ne
omu ku bagoberezi be John gwe yayagalanga ennyo ng'ayimiridde kumpi awo. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba ng'agenda kufa n'ayogera n'agamba maama we Mary n'aga omukyala laba omwana wo, era n'agamba ne John omwana laba maama wo. Era okuva ku ssaawa eyo omuyigiriza ono era omugoberezi wa Mukama waffe Yesu Kristo John yatwala Mary nga maama we. Era Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti nga naffe ewano ku nsi abantu bwe bakola ekiraamo ng'oli aloozezza ku kufa kw'omubiri gwe, kikyanalekera emabega, kikyanalekera abo abanasigalawo ng'ekiraamu ekyogera ku by'obugagga bwe oba ebintu bye. Mukama waffe Yesu Kristo agamba naye y'ensonga lwaki yagamba John atwale Mary nga maama we ne Mary atwale John ng'omwana we. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti naye kyali kyetaagisa, kubanga Mary ye yali maama w'omubiri gwe. Mary yali yeetaaga omuntu okusigalawo amuyambengako ku nnaku ze ezaali zisigadde ku nsi. Era omuntu ayinza okubuuza n'agamba naye Joseph yali talina kintu kyeyalekera Mary. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti Joseph naye yalina abaana abalala ababe, waliwo n'abaana abaali bakulira ewaka naye nga si ba Joseph, naye nga Joseph yabakuza. Era Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti okusookera ddala Joseph ye teyalina kyabugagga kikye ku bubwe ng'omuntu omu kyayinza okulekera abalala abaali basigaddewo. N'agamba n'ekirala abaana ba Joseph n'abo abasinga bonna be yakuliza ewaka baali mu bwavu bungi, era abasinga nabo bagobereranga Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu bo mwe mwali ne John ono eyabeeranga mu nnyumba ya Joseph ekiseera kyonna. Era agamba nti John ono yajja mu nnyumba ya Joseph. Joseph ye yali bba wa Mary gwe njogerako, Joseph. Mukama waffe agamba nti John yajja mu nnyumba ya Yosefu ng'akyali muto. Bazadde be baali baavu nnyo nga bingi bye batasobola kwetuusaako, ne baleeta omwana waabwe ono John ewa Yosefu olw'okubanga Yosefu yali mubazzi, nga baleese omwami ono John omwana ono omuto nga bamuleese ayige okubajja. Era Mukama waffe agamba nti John ono yali ayigidde ddala okubajja, naye nga ewakaawo John ono yayagalwanga nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo yamwagala nnyo, era ne Mary yamwagala nnyo, ne Yosefu bamwagalanga nnyo olw'empisa ze. Ennyumba yonna yayagalanga nnyo John. Era Mukama waffe agamba nti tewali muntu mulala gwe yalirese emikono gya Mary okuggyako John omwana wa Zebedi. Era Mukama waffe agamba nti kino kumpi kya butonde omuntu yenna okuleka ekiraamo. Era y'ensonga lwaki Mukama waffe yayogera ebigambo ebyo we yali ku musaalaba. Naye ng'ebigambo bino tebyayogerwa bwogerwa muntu wa bulijjo. Ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo byayogera tebyayogerwa bwogerwa muntu wa bulijjo, naye byayogerwa omwana wa Katonda oyo abeerawo emirembe n'emirembe. Era byalina amakulu mangi agaali gakwekeddwa okuggyako abo abali mu mwoyo baali basobola okutegeerako katono nnyo ku makulu ago. Era Mukama waffe agamba nti amakulu mu bujjuvu bwago agali mu bigambo bye yayogera, n'agamba nti omukyala twala John omwana wo, n'agamba ne John twala Mary nga maama wo. Mukama waffe agamba mwalimu amakulu mangi nnyo, era iffe abantu obuntu ku nsi tetusobola kutegeera makulu gonna mu bujjuvu bwago, naye asobola okubaako byatuyigiriza. Nga ebintu bingi Mukama waffe bye yakola tetwasobola kutegeera makulu gaabyo. Waliwo bye twategeerako bye yayogera, naye ebikolwa bye yakola nabyo byalina amakulu ate ag'enjawulo. Mukama waffe Yesu Kristo atuwaako okumanya okumu ku makulu agali mu kigambo ekyo kye yayogera nti omukyala twala omwana wo, n'omwana twala maama wo. Alina amakulu Mukama waffe gatuwa gasobola otuyamba okubikula amaaso gaffe ag'omwoyo, amaaso g'omutima gwaffe. Era amakulu agasobola otuyamba okutusembeza kumpi n'ekitangaala, ekitangaala ky'omwoyo. Ekitangaala ekyo kituyamba okulaba mu mwoyo.
era nga Mukama agamba nti ebirooto bye tuloota bituwa obukakafu nti omuntu osobola okulaba mu mwoyo. Ebirooto bye tuloota bwe bumu ku obukakafu obulaga nti mu mwoyo omuntu osobola okulaba, ng'amaaso gano agaffe ag'oku nsi gazibiridde, mu mwoyo olabira ddala, ng'ebirooto kye bitulaga bwe bukakafu nti n'omuntu ow'omwoyo aba alaba. Era ku bigambo bino Mukama waffe yayogera ku musaalaba n'agamba nti omukyala laba omwana wo, omwana laba maama wo. Amakulu agamu agaali gakwekeddwa agali munda yali ategeeza nti gwe ensi laba omwana w'omuntu, era naawe omwana w'omuntu tunuulira ensi, togisalira musango, naye ensi gijjuzeemu okwagala. Ate waliwo n'amakulu amalala era agakwekeddwa, amakulu amalala agakwekeddwa agali munda ennyo n'okusinga kwago, nga ekigambo ekyo Mukama kye yayogera n'agamba nti omwana laba maama wo, n'agamba omukyala twala omwana wo. Era amakulu amalala gaali gagamba nti igwe okumanya okw'omwoyo, vunama eri eyo abeerawo emirembe n'emirembe eyaliwo okuva mu ntandikwa. Era gwe okumanya okw'omwoyo, tunuulira oyo eyabeerawo okuva mu ntandikwa, olwo ofune ekitangaala ekigenda okubagatta. Ago nago nga gali makulu agali mu ekyo kigambo Mukama waffe kyeyayogera, nga byemu ku bitulaga nti ebigambo bino teyabyogera bwogezi nga omuntu omu ku bantu bannaffe ab'oku nsi, wabula ono yali Katonda eyajja mu mubiri n'ajja ku nsi. Ng'era amakulu amalala gali mu bigambo ebyo nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayigiriza, era ng'oyo yenna awulira ebigambo bino nga singa onaaba ogenze mu ggulu n'obaako ky'obuuza, mazima bagenda kukuwa mu bulamufu bwabyo bino byonna by'owulira. Amakulu amalala galimu gaali gagamba nti igwe akulemberwa omwoyo era akulemberwa omutukuvu mu batukuvu, tunuulira okufa okw'omulimu gwo. Laba oyo attiddwa, era ojja kujjukira mu kuzuukira oyo eyali omutukuvu mu batukuvu, era nga kye kitangaala ky'ensi ekitaggwaawo, era nga kwe kwagala. Mu makulu ago amatono Mukama waffe Yesu Kristo g'atuwa, mu makulu ago mwe muli bingi ebyali bikwekeddwa, ebyali bitasobola kutegeererwa bangi mu kiseera ekyo, era naffe tetusobola kutegeera byonna mu bujjuvu bwabyo. Iffe ebitonde tetusobola kutegeera byonna mu bujjuvu bwabyo ebyali mu makulu ago, kubanga buli kigambo kikubirwamu emirundi miyitirivu nnyo buli kadakiika oba buli kaseera. Mukama waffe Yesu Kristo atubuulirako akatono tusobole okutegeera ku makulu agali mu bigambo byeyogera ng'ali ku musaalaba, tutegeere nti oyo teyali muntu wa bulijjo omu Isirayiri, wabula yali Katonda eyajja mu mubiri, nga bangi bwe baali balowooza nti muntu wa bulijjo, kubanga ye baamuvunaana ne bamusalira omusango nga omuyeekera, nga omuntu yali aleeta obuzibu mu ggwanga, nga omuntu yali agamba abantu obutagoberera amateeka, bwe batyo bwe basalira Mukama waffe omusango. Naye amakulu mangi ag'omwoyo agali mu bigambo Mukama waffe byayogera, amakulu mangi byayogera, era n'abayigiriza be bangi tebasobola kutegeera amakulu ago mu kiseera ekyo. Naye ng'amakulu amalala gaalimu mu ekyo ekigambo Mukama waffe kyeyayogera, kyeyagamba nti omukyala twala omwana wo, n'agamba n'omuyigiriza John twala maama wo. Era John yakola ekyo kyennyini, okuva ku lunaku olwo yatwala Mary nga maama we. Amakulu amalala gaalimu ge gaali amakulu agagamba nti ensi tunuulira maama wo, era ensi tunuulira maama wo, nga Mukama kye yali ategeeza nti abaavu, omwavu ye maama waffe wano ku nsi, era tulina omufaako. Oyo yenna omwavu atayina oyo aba maama waffe, tulina omufaako. Era n'agamba nti omukyala laba omwana wo. Era Mukama waffe Yesu Kristo ayagala naffe tukolere ddala ekyo, kubanga agamba ffe ensi mulabe abaavu, ensi tunuulira maama wo.
ayagala naffe tukole ddala ekyo, tutunulire abo abatalina, tubasembeze babeere bamaama baffe, tubafeeko nga twagala bamaama baffe. Era oyo yenna anaakola ekyo nga John kye yakola. Okuva ku lunaku olwo John yatwala Mary nga maama we, era ne Mary yatwala John nga maama we. Kati ekintu ekituwa ekyokuyiga nti ebigambo bingi Mukama waffe bye yayogera n'ebikola bye yakola byalina amakulu amakusike, amakulu agakwekeddwa. Era nga gy'okoma okunoonya Mukama waffe Yesu Kristo ogenda kukizuula nti ebintu bingi Mukama bye yayogera ye yali ayogera nga makulu gali mu mwoyo, era ebintu by'omwoyo Mukama byatwala nga bye bisinga obukulu, era ye byatunuulira. Kyovola mu ntandikwa Mukama yagamba Eva n'agamba ne Adamu nti we munaalya ku muti guli mujja kufa. Naye we baalya ku muti baafa, naye tebaakitegeera mu kutandika. Naye ng'okufa kwe baafa kwe kw'omwoyo, kuba omuntu w'omwoyo yayogera ne Katonda, yalina enkolagana ne Katonda, kati baafa mu mwoyo. Kati ebintu byonna Mukama bye yayogera bya mwoyo, tulina bitunuulira mu ngeri ey'omwoyo. Byonna Mukama bye yayogera. Kyovula Mukama we baali nga ali ku lusozi ng'abuulira abantu nga tebalina mmere, abayigiriza be ne bamugamba nti Mukama, abantu bano tubasindike tubagambe bagende mu kibuga bafune ekyokulya. Mukama waffe n'abagamba abayigiriza be nti mmwe bennyini mubawe ekyokulya. Abayigiriza ne bagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti tulinawo emigaati mitono n'ebyennyanja. Naye Mukama waffe n'asabira ebyennyanja ebyo n'emigaati ne babigabana, abantu bonna baalya. Ate baamala okulya ne wasigalawo ebisero, wasigaliro ddala ebisero 7, kuba lwo we yalisa abantu 50,000 awalala n'alisa abantu 4,000. Naye we yalisa abantu 4,000 kwolwo wasigalawo ebisero 7 bwali badde ng'obukunkumuka, nabo ne bujjuza ebisero. Naye nga namwe mwalimu amakulu agakekeddwa mangi, kubanga omugaati y'emmere y'omwoyo, nga kitulaga nti naffe leero tujja ne batuwa emmere y'omwoyo. Naye ne tumala okulya emmere y'omwoyo ne tubanga abakkuse, naye ng'ate tugiresewo yonna ng'ejjudde, kubanga tuwulira ebiseera ebisinga, tuwulira mu kutu kuno ne bufulumira mu kutu kuno okulala. Lwaki? Kubanga tubiwulira n'amatu gaffe, naye ne tutabiteeka mu nkola mu bulamu bwaffe obw'obulijjo, mu lugendo lwaffe mu bulamu, kubanga ebyo ebiseera ebyasigalawo eby'obukunkumuka, ate ebyo byemu ku bintu ebisinga obukulu. Nga obwo obukunkumuka obwasigalawo butegeeza okwagala, butegeeza obugumiikiriza, butegeeza obukakkamu, butegeeza okuba n'ekisa. Ebyo tuwulira ekigambo kya Katonda, naye ebyo ne tubireka: okwagala, obukakkamu, okuba n'ekisa, obugumiikiriza, okwagaliza bannaffe, okusonyiwa. Ebyo ne tubireka ne tukkiriza Mukama ne tumusinza n'emimwa gyaffe. So nga biri bye tulina okuteeka mu mitima tubitambuliramu mu lugendo lwaffe olw'obulamu, byonna ne tubireka. Ge makulu agaali mu ekyo Mukama okwa abantu ekyokulya, naye ate ebisero ne bisigalawo nga bijjudde, nga kitegeeza nti ekigambo bwe tuba tukiwulidde mu kamwa Mukama ne tumusinza ne ku mimwa gyaffe, naye mu mitima ne tamusinza, kitegeeza mu kkanisa bye tusuubizza mu lugendo lwaffe mu bulamu tuba tetubituukiriza. So nga Mukama atunuulira oyo awulira ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo, ate mu lugendo lwe olw'obulamu n'ateeka mu nkola okwagala, obugumiikiriza, okusonyiwa, okuba n'ekisa, obukakkamu. Ebigambo bino byo yenna akuuma omutima gwe, era yenna ayagala Mukama Katonda. Tujjukire gye tukoma okusembera Mukama, gy'ayongera okusembera gye tuli. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti mu biseera biri ng'ali ku nsi, abantu ab'omwoyo baali batono, era abategeera eby'omwoyo baali batono, era abamusinzanga n'emitima gyabwe gyonna baali batono, era bangi baalinga basaba akabonero, baalinga basaba ekyamagero, naye ne batatunuulira ekyamagero ekisinga obukulu era akabonero akasinga obukulu, eddoboozi lya Katonda eryogerera mu mitima gyabwe. Mukama nga yogera nabo buli omu kinnoomu mu lugendo lwabwe olw'obulamu, kuba mu lugendo lwaffe mu bulamu Mukama ayogera mu mutima gwa buli muntu, n'akulaga kino tokikola, kwata ekkubo lino liveeko, wano kwata wano.
kati ffe kennyini ne tusalawo ne tugoberera endowooza zaffe n'enteekateeka z'abantu. Kyova olaba leero waliwo olutalo olw'amaanyi olugenda mu maaso wakati w'ekkanisa ey'omwoyo n'ekkanisa ey'emikolo. Ekkanisa tulina ekkanisa ez'emikolo nga okusinga bo bagoberera enteekateeka n'endowooza z'abantu obuntu, endowooza z'abantu abateekateeka eddiini n'emikolo gy'eddiini. Naye nga ekkanisa ey'omwoyo eyo emanyi Yesu Kristo, eyo egenda okubeera emirembe n'emirembe, eyo ewangula sitaani. Omulabe sitaani talina buyinza eri ekkanisa ey'omwoyo okuggyako ekkanisa ey'emikolo. Mukama bakuume nga muwuliriza era nga mugabana n'abala ekigambo kya Katonda, tutambulire mu butuukirivu, tuteeke mu nkola ebyo byonna bye tuyize, tubulire ekigambo kya Katonda oba kisoboka mu bigambo, ne tukosse nnyo ebikolwa eri oyo yenna akwetoolodde. Tujjukire Mukama yagamba nti abaana be bagenda balabira ku kwagala kuba n'abalina bo n'abo baliraanye baliraana baabwe. Okwagala okwo bwe bagenda okulabira abaana ba Katonda. Okwagala leka ekitangaala kyake nga kiva mu ggwe, mu kwagala kw'olina, mu bugumiikiriza, mu bukakkamu, mu buwombeefu, mu kwagaliza abalala, mu kusonyiwa, mu butatunuulira nsobi z'abalala. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo wa ddala oyo amunoonya ajja muzuula. Mukama bakuume.